Yati kati ukitwagala okutunda Kenya nga nayogera olwasooka nti coordination engeri gye bakwatagana bennyini ku bazannyi kigo asobola okukwatagana nani then n'okulaba engeri defense to defending nga tutya kubanga tekikola makulu nnyo okuteba gola ate babateeba kale n'olwekyo twagala nnyo essira kuliteeka nnyo ku defense kubanga nsuubira nti wali obunafu bwaffe obusinga obukulu. Okuva mu senior 1 yange paka senior 4 nali ndi defender. Okugenda mu attacking side nagendayo nga maliriza senior 4 kitegeeza nina amagezi okugeba mpa okuva mu senior 4 paka kati wane no wendi nsobola okugakozesa. Ekifo kye bantaddemu nkisobola ate njagala kweyongerayo maaso sikoma ku training. Kitegeeza nina okulaga level best yange wendi nti nsobola okuzannya buli kintu abeera bampadde.